Weggwanga agenda mu maaso n'okulayira wali mu kisaawe Kololo by'ebyokwerinda binyezeddwa mu kifo kyonna abadde wasuubirwa okubeera obujagalalo. Sarah Nakandi yalina emboozi eno kaagituwe mu bujjuvu. Olwaleero mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo embeera ekuumiddwa ng'eri mu nteeko olw'ebyokwerinda ebadde binywezeddwa buli wamu abadde wasuubirwa okubeera obujagalalo. Tuwubyeko olubu lw'ekigere mu bitundu okuli Ntinda, Kamwokya, Kololo, Makindye ne wakati mu kibuga okulaba engeri ebyokwerinda gye bibadde binywezeddwamu. Yo e Kamwokya naddala ku luguudo oludda ku kitebe kya National Unity Platform NUP tewabadde mmotoka yonna ekkirizibwa kuyitako nga ne bannamawulire tebakkiriziddwa. Tumanyi Jofi umanya gundi doni amanyi oba nziramu. Wo ku luguudo lwa Jinja Road okudda ku Wampewo Avenue wano poliisi n'amagye bibadde biyiiriddwa mu bungi anti wano omukulembeze w'eggwanga omuggya nga kw'otadde n'abakungu okuva mu nsi ez'enjawulo wabadde bayita okutuuka e Kololo ku kisaawe. Mu kibuga wakati emmotoka ennwanyi ez'amagye abangi zibamanyi ng'emmamba zibadde ziyitamu zirawuna. Ate mu katale k'ewa Kisekka awamanyikiddwa nnyo okubeera obuvuyo ebyokwerinda bibadde bisaamusaamu era nga bo basigadde bakakkalabya gyabwe nga bulijjo. Wadde nga bannayuganda abasinga olunaku lwaleero babadde balowooza nti ebyokwerinda bijja kuba ate nga binywezeddwa nnyo, wabula mu kibuga Kampala ebyokwerinda bibadde bisaamusaamu okuggyako ku nguudo ezibadde zigenda e Kololo omukulembeze w'eggwanga Museveni wabadde agenda okulayirira. Sarah Nakandi, STV Select Ey'enjawulo.